Excellency Kyagulanyi agenda kubeera mu London mu Crystal Palace mubeereyo mu bungi mumuwagire. Ntwala omukisa guno akadde kano kenfunye okusaasira abantu b'e Bungereza abafiiriddwako munnammwe Munnayuganda munnammwe omwami Pascal abadde atunda emmere ya Uganda. Pascal ono namwogerako mu video zange eziwera mbadde mwogerako. Mutabani w'omugenzi Vitali eyali eyakuza Nsubuga birekeraawo. Nsubuga birekeraawo. Omwana wa Vitali waswa gwe bayita Pascal abadde abeera mu ggwanga lya Bungereza aluddeyo nnyo. Waliwo n'ababaddeko naye ekiro, waliwo abaaliko naye ku Friday, ku Saturday n'eggulo ku Sunday, naye olwaleero tazuukuse mu buliri. N'akayogera ku kantu ako wabadde akolera emirundi giwera, ne muwoninga ne mugamba goba akaba n'ewuwo, goba ba state agents ewuwo. Message gye twaleeta eyo eya taata w'enfa gye yafaamu Nsubuga birekeraawo biki n'osigala ng'okyali mu basajja abo wali olina obbejjako. Ekirala bizinensi gy'obadde okola ng'oli agenti w'abo abasajja bajeneti bani nabagamba luli ebiseera ebyo najja ne mbagamba omukyale yali yatabangula Owino simanyi ye Susan yani Museveni yamujja mu Owino n'amukwasaganya n'amutwala okukulira okufulumya emmere yonna agricultural products zonna ezifuluma mu Uganda. Oyo omukyala ye coordinator waazo. Oye yali neddolose Kisaka mu Owino nga bakuba Kayongo ne bamala okujjawo Kayongo simanyi ne bakola biki byonna byonna ebyo ebyaliwo. So bwatyo Waswa Vitali leero Pascal mutabani wa Waswa Vitali akabano ke kamala okutta kitaawe n'omwana kamututte. Oludonu leka mala okujjako ekintu kino ekinkolera saawundi wano gye seetaaga essaawa zino. Nange nkutumiddeko nantume wa Bobby walumbuye anti buli omu abeera wa Bobby ono waba walumbuye nange nkutumidde. So Waswa kitalo nnyo, kitalo ddala. Ab'enganda abako n'ab'emikwano tubasaasira era tubasabira Mukama abagumye. Eyo nga nvuddeyo eno message njagala egende eri abantu ffenna abakola ku ba online warriors nga oleeta message ku online ffenna lumu naddala ey'enkyukakyuka. Waliwo ekibondo ky'abantu be bataddewo, abamu babaddewo, abalala babongeddemu amaanyi okubagulira ebyetaagisa okutulumba ng'okutuvuma, okusaabulula bye twogedde, okutemayo obuvidiyo bwaffe ne babuddamu, bagenda kukyongeramu amaanyi. Abantu be batagetinze ennyo Kisekka gwe number 1. Kisekka ogenda kulumbibwa abantu bangi n'abamu babaddewo. Naye abantu bano bagenda kubanga ku mannya gaabwe bataddeko erinnya lya Bobby, gundi wa Bobby, gundi wa Bobby, gundi wa Bobby, gundi wa Bobby. Bagenda kulumba nnyo ba online warriors ab'enkyukakyuka. Era bw'olaba nga bakuvuma ng'oyogedde message ne bagivuma yonna ne bagisaabulula, totya. Si lwakuba nti by'oyogedde tebiina makulu. Nedda. Kino kibinja kigattiddwa ku kibinja ekibaddewo. Era bakola WhatsApp group, balina WhatsApp group. Bwe baba bakulumba bonna ne babasindika nti mugende wa ASP kwali. Oba mugende wa Kisekka, mugende wa Lumbuye, mugende wa Yekolera, bonna bakuyiikira lumu.
kati toddawo ne weewulira n'ogamba abantu nga batandise okunvuma. No, Kiseka gwe number 1 ku TikTok, kuba bali nnyo ku TikTok, baba sindise nnyo ku TikTok naye ne ku Facebook bagenda kujjanga. Abamu kuba amanya nga yina be bakulidde obubondo, naye bagenda kweteekako, bagenda kugulawo fake accounts naye zigenda kubeerako gundi wa Bobby, gundi wa Bobby, gundi wa Kyagulanyi, gundi wa Kyagulanyi. Waliwo abamu kubabaddewo, kino kizza oluvannyuma lwe nazze ne nkuba ekibondo ky'oyo omuwala oyo yeefuula omulokole yaani Flavia biki oyo w'e Dubai. Waliwo bali eyo basetinga okukola counter attack. Waliwo omuntu, waliwo omu yeeyita Miss Independent, waliwo Wuma Lukeizi, waliwo Sharon Kibirige, waliwo Brenda Light, waliwo Kibirige, waliwo Shama, waliwo Farida Costa n'abalala. So bagenda kubanga bali mu bibondo nga bakuyiikira nga njuki. So n'abalala bangi bagenda kubeera mu gundi nga ziriko gundi wa Bobby, gundi wa Bobby, gundi wa Kyagulanyi, gundi wa Kyagulanyi, gundi wa Kyagulanyi, nga ne profile picture kuliko ekiraga nti wa Nuupu. Omuwala Louis Light wetegekere ddala ggwe. Louis Light, Kiseka, Ticha Lumbuye, mwenna ab'enkyukakyuka. 2 kino ngenda kireka mu bracket. Ngenda kireka mu bracket. Bankireke. Nga nakoowa entalo. Kino ngenda kireka mu bracket. Mu brackets oba mu quotation. Temwewunyanga. Naye bannange. Okay, nkirese. Kubanga mujja kutandika okutambuza ebirowoozo, mutandika okuba ejjuba, muleete wano problem ate nga saagala problem. Kankireke ndi bagamba nti no kyekyo kye nali mbagamba luli. Ako gwe kooba omaakinga ndi kugamba nti ekyo kye nali mbagamba luli lwe saakimalaayo. Kiseka nkumaze. Most especially Kiseka ne Louis Light. Ekyabadde mu misinde, State House bali ku bikukujju bateesa kino na kiri, naye kimu ku byo bagambye emikolo gundi za Buganda ezo ziwerebwe kubanga zafuuse za Kyagulanyi. Muntu agengere wano Honorable Ssenyonyi. Honorable Ssenyonyi mumundeetere wano UPDF mugireete ne bannayuganda bonna. Bagambye ebintu events zonna eza Buganda zifuuse za Kyagulanyi, birthday ringa eya Kyagulanyi, gundi birthday run yabadde ng'eya Kyagulanyi, babadde nga bakuza amazaalibwa ga Kyagulanyi n'ebirala. Ekirala Kayihura yabagambye ebintu bino bwe mutabikomye olunaku lumu mujja kifuwa nga mukiza munda, kubanga abantu abo olunaku lumu bali wamba gavumenti. Era bwe mulaba nga emisinde tugizeemu beerawo temwewuunya. Ebirala tujja bisanga mu maaso gye ndaga. Najja luli ne mbagamba okay, UPDF nziramu bazuukusa n'okubagamba ogumu ku mirundi egisembayo. Sisigaza mirundi giwera nga mbazuukusa.
kuba sibeegayirira. Sina kyembeegayirira kuba ebintu bye twabagambanga olwedde biri munda mummwe mubiraba. Ebyo ebyokunyiiga ne mutuula ku bunyiivu bwammwe ne mutayogera ne mubeera eyo, si mmwe muli obulungi. Bulijjo tubagamba waliwo ekibalya, waliwo wekiraga. Mwenna mukiraba era mukimanyi, tewali kuddamu kwebuzaabuza. Temumanyi nti temukyamanyi. Mutabani wa Museveni wuuyo atuuse awo, okutuuka kwe awo kuyina famire ze nkusaanyirizaawo ddala. Waliwo bakirongoozi bammwe abafudde be mumanyi nga senga babadde bakyaliwo oyo omwana abadde tajja kutuuka waawo. Kati abo be yajjawo olw'okuba alina okujjaawo atuuseewo, alina balina okujjawo okunyweza ekifo ekyo. Abali mummwe sigenda nsigazaayo emirundi mitono okubajjukiza. Famire ya Kazini yasaanawo, famire ya Mayombo yasaanawo, Brian Bukenya, Lokechi, Nyakirima, Kigundu, Menyani Ndekani. Abo baafa asobole okutuuka awo. Kati atuuseewo, alina balina okujjawo okunywezaawo ate era n'okweyongera wayagala okulaga. UPDF senga mubadde mumanyi ekiri ewammwe, mwandibadde musituka ne mwegatta ku bannayuganda. Mbabuulira kuba mmwe musibye ebizibu mu ggwanga Uganda. John Mpuuga yawandiise ebbaluwa n'amala n'ajeegaana mbw ayagala obukuumi, bamuwa abapoliisi n'ab'amagye okumukuuma. Esente Mpuuga ze yalya obukadde 5 busasula abasirikale 1000 emyezi 3 ku sente ze mufuna abasookerwako. Abasirikale 1000 n'obasasula mu budde emyezi 3 ze sente Mpuuga ze yalya. Kitegeeza bwe guba omwezi gumu zisasula abasirikale 3,000. Naye oluvannyuma lw'okumala ozibba eno ffene tumukwata ne tumunyiga, ali mu kusaba mmwe mumukuume, ali mu misinde aliko n'ow'emmundu, mmwe mukuume enguzi mu ggwanga Uganda. Oli lieutenant, oli second lieutenant, oli major, naye omwana wa asomera mu bonna basome, abamukumwe n'abaana bammwe babalema okuweerera. Naye okuumye Mpuuga byo obukadde 5 ate nga ezitannaba kujja mu mawulire ze nnyingi. Kati UPDF omwana Sabiti mumujjukira ono yakuba gundu esasi Samwong'ora. Mmwe mukuuma enguzi, mmwe mukuuma abatubba ne mumala ne mutukaabirira. UPDF muyingire mu lutalo lw'okununula eggwanga kuba ate mmwe mwalayira okununula Uganda. Tetubeegayirira kuba ate mmwe muli bubi nnyo. Ate mmwe muli bubi nnyo, tetubeegayirira. Naye musituke mwegatte ku bannayuganda okununula Uganda. Kati olwaliro abasuubuzi bagaddewo ne babadeployinga muli omwo muleereeta mwena bwe mutuuka mu Kampala bamasasi mu bbanga mutandika okugira gavumenti mugiwambe, mmwe muddaawo musiruwale. Tewali kye tubeeguyako mu aba UPDF yadde n'eki. Kubanga Kadaama ali mu kiyumba, omwana wa asoma, bakadaama baweeredde abaana baabwe ne bafuna n'amadiguli.
ne bamaliriza ne babatwala ate era mu biyumba naye ate mmwe abamwe babalemera na ku P7 mbw'oli meja simanyi oli biki waliwo omuntu nga omaze n'eccepa emyaka 10, 12, myaka 5 omusala tegweyongera wabula weetise gaccepe naye ne bw'oyiwa ebinyeebwa by'omulugwala tosobola bisasula ng'obadde otambula mu tawuni n'oyiwa ekibbo n'okoona omulugwala n'ayiwa ebinyeebwa bye bya nnusu 7 bakutwala ku poliisi nga mmeja tolinaamu yadde ekuba ennyonyi juuzi omwana yakuba nagamba ono ye munyongo oyiwa ebinyeebwa by'omunyongo olaba naye abantu mulina amanya now muwulire bino mujjukira lwe najja wano emirundi gye nkoze securitarati ku Honorable Ssenyonyi ne mugamba Honorable Ssenyonyi abasajja bakunoonya okukutta okukola ekintu mu palamenti ne booli nabo bakwetoolodde ne gavumenti olunaku lw'eggulo ku makya Honorable Ssenyonyi yabadde ajja ekavule avaawo ku makya nnyo agende ku misinde abasajja ne bateekateeka accident ne batomera Honorable Ssenyonyi n'olwokuba lwabadde lunaku lwa misinde ate nga Katonda yamuyambye n'atatuukako kintu sinnamanya lwaki teyabifulumiza kuba nze mbijje mu traffic mbijja wa OC traffic mbijja wa OC traffic COC akulira traffic mu Kampala Pastor n'omwogera nze ngambye mwogere mukimanye angambye mwogere mukimanye eggulo ku makya Honorable Ssenyonyi yabadde afudde yabadde mu mmotoka ye eya palamenti eri eya loopu gubox bode gwamuteeza awantu nga guvugibwa wa SFC I'm yet to know his name or names amanya ge naatera okugategeera nja gategeera kuba omukulu akulira traffic mu Kampala yabimpadde Kampala Metropolitan yabimpadde lwaki tebagala tuwa information bamugobe bucyangazi kola twala ebize namugambye abimpe labayo wano Honorable Ssenyonyi yakedde ku makya ngajja box bode nemwebaakirira nemutomera netomera oludda lwa Honorable Ssenyonyi watuulira ddala era emmotoka ye yiino mugiraba osi traffic wewandege yagimpadde enanga bayira we enanga yagimpadde ne gundi n'Onyango be baŋŋambye bonna bankubidde enanga Onyango osi traffic akulira traffic nani omulala n'Ochola kubanga Ochola simanyi akyali mu ofiisi Kasigazi yaŋŋambye byebyo nne byatuuse ku Honorable Joel Ssenyonyi musajja wattu obulamu bwe buli mu matigga abalabe bamwetoolodde banoonya engeri gye bamusaanyaawo kubanga balaba nti abafuukidde akayinja mu ngatto yagaana okukolera ku bwongo bwabwe nga bannaffe bali be balonda ne babawa obwa leader of opposition ne babeera nga ate bakolera abali mu buyinza be bavuganya Joel Ssenyonyi yabigaana banoonya engeri gye bamweyambula kubanga balaba nga batadde omugwambulago basazeewo okumusaanyaawo bakimanyi nti amasasi gajja kusasamaza bannayuganda weewaawo nga nabo tebannagazikiza era basobola okugamukuba naye babadde basazeewo ye bamuttire mu accidenti era kyofulaba nti emmotoka ye etomeddwa okutuuka ku ekyo bano bagezaako okulaga nti oli adde avuga bintu bye emmotoka n'emutomera ng'omuntu omulala yina owa bulijjo baleme kubassaako omusango naye nga abalabe ba Joel Ssenyonyi tebali wala
sipiika we yennyini mu paalamenti tamuli bulungi, eyali leader of opposition gwe yaddira mu bigere tamuli bulungi, okwo kw'ossa ne mwami Museveni naye obunkenke bumweyongedde, kubanga Ssenyonyi amutaddeko akazito naddala ku basibe abaasibwa olw'ebyobufuzi, kw'ossa n'abo abaawambibwa nga n'ejjubu lino tetumanyi wa gye bali. Agamba nti ono bw'anaamuggyawo olwaleero ajja kuba ayambyeko okubuza obujulizi, kubanga ajja kuba akkakkanyiza puleesha gy'amutaddeko. Bagitwala ku poliisi ewandege. Wulira, ne batomera emmotoka ye boxboard n'edduka. Kabangaliye negoba boxboard n'egikwata. Bwe yagikutte n'egikomyawo boxboard yino. Immediately nga mmaze okufuna information eno ngisatulatinze ne ngamba ba online warriors ab'enjawulo message eno efulume etambule Honorable Ssenyonyi yeebereremu. Eyo ye boxboard yabadde emusse. Emmotoka ye yagireseewo ku siini, ye n'agenda ku kavule ku ofiisi, ba AD be ne ba escort ne basigala nga bakola ku nsonga ezo. Baasise emmotoka ye ne bagitwala ku poliisi ewandegeya, ne boxboard ne bagitwala ku poliisi ewandegeya. Bwe yavudde ku misinde n'agenda yalabe we bituuse, yagenza otuuka nga boxboard bagitadde kubanga y'abanene ya SFC. Era emmotoka ye ekyali wandegeya ku poliisi, era olwaleero atambulidde mu mmotoka ye ey'obwannannyini. Kaakati ani yabadde ali mu lukwe lw'okutta Honorable Ssenyonyi? Abantu ababadde mu lukwe lw'okutta Honorable Ssenyonyi mulimu sipiika wa palamenti, mulimu Museveni, mulimu Mayiga, mulimu n'Empuuga. Mpuuga mumulabe ne babadde tebannaba kumuyimba mu misinde, yabadde surprised nnyo okulaba nga Honorable Ssenyonyi atuuse. Yabadde amanyi bw'aba tafa ku olwo asibira mu ddwaliro, Mpuuga abeere nga yakiikiridde Nuupu mu misinde. Mpuuga abeere nga yaliwo ku lwa Nuupu, ate n'olwaleero Honorable Ssenyonyi aleme kubeerawo mu kukyaza His Excellency mu paalamenti. Waliwo ebintu bye baagala okuzannya, abantu abalina okwebeereramu awo. His Excellency ye yabalema ye mugire. Naye amaanyi ge tutadde ku His Excellency, Honorable Ssenyonyi mumutunuulire nnyo. Secretary General Rubongoya mumutunuulire nnyo. Alex Waiswa Mufumbiro mumutunuulire nnyo. Abantu abo basaana okuprotectinga ne Honorable Zaake. Naye ndowooza olw'okuba lwabadde lunaku lwa Ssaabasajja Kabaka, ate nga teyalumiziddwa nnyo Honorable Ssenyonyi, oba n'atabifulumya, kubanga nze nkugambye okyola yabimpadde. Abadde yakabimpa enanga nankubira, enanga ava gundi avaawo gundi Onyango nankubira, mbadde ndyawo osi traffic. Nowe Masaka nankubira osi traffic, nangamba ebintu bino wabirabye. Ne bankubirawo nga bangi. So ebintu bwento nembi Lutamaguzi. Emmotoka yatomedde bagitute. Mujjukira bwe najja ne ngamba Honorable Ssenyonyi nti emmotoka ye bagenda kugiyiira ebintu ku mipiira. Yemekete ogitwale bagikanike.
mujjukira mugamba nti emmotoka ya palamenti bagyetaaga bagenda kukola ekintu kyonna bagitwale bagikuddize ng'erimu ekintu. Kakati nze sibagaana naye leka mbakuutire kino. Bw'obanga oli toyagala kurespektinga omuntu wenna bwemba tukwogeddeko nga toyagala kurespektinga messenger, at least respect the message. Respect message eyita ku media. Ne bwatabanze ebyo bye mugamba oya atwaddeeyo message talina matu. Naye bannange nnyiiga nkolimira omuntu ayogera ekintu ekyo ku tica wange. Amanyi mutuvuma avuma. Nawe oyo omwana abalimba nga abijja wa. Kabalimba ku katabani kakatongole kabalimba. You can predict something bw'oba otudde bulungi. You can predict ebyo byayogera. If bw'oba to respecting a messenger, respecting a message, nkubuulira oyo yeekolera naawe atulimba. Naye yeekolera alina ekintu kyagambye. Yeekolera yataddewo Museveni n'omugenzi Isima Olexas n'agamba mbu kira andi ekiri kati ndi mukunoonya ekigambo ekyo kituufu. Kiri gyali mu luzungu oba mu economics. Nze saasoma wama bakimanyi mu nnyambeko oba nga bituufu. So to respecting a message. Episode ziringa 3 oba 4 zenkoze ku Honorable Ssennyonyi nga mugamba emmotoka eyo era emmotoka ekyaliyo naye bw'oba bwe bakuwa ssente ogyekanikire Honorable Ssennyonyi bwe bagaana vuga emmotoka yo. Weevugire emmotoka yo. Mwekamba bulire Uganda muganya okukkiriza nti tuli mu lutalo naye mukkirize tuli mu lutalo. Ekibondo ky'emmenge ekyo mwe mbabulire tubeere bagezi. Ekibondo ky'emmenge ekyo twamaze okikubako tulina okukigonza tulina kikuba ku mutwe kyonna kisaanewo mbabuulira. Otherwise bwe tutakisooka kyandi tukwata munda twandyekwata mu byenda. Mmengo yasumulula ekibondo kyayo n'ekitusindikamu bwe twakikubye kidduse kiddayo Mmengo. Kidduse kiddayo Mmengo. Nkugambye mu misinde mwonna Mpuuga abadde tava Mmengo nga baagala batulage Mpuuga temumugambako kubanga ali ne Katikkiro. Mpuuga temumugambako kubanga ali ne Katikkiro. Kati nno ffe ku misinde twabalazeeko. Obalabye abo bw'obalaba dduka. Abo bw'obalaba abo bave Mmengo ne babatusindikamu. Bwe twabaguddemu badduse badda Mmengo. Obalaba abo abo bw'obalaba abo mujjukira nga beekuba obwama babadde basse Honorable Ssennyonyi awakana mukubiri ne fayiro namba y'omusango eyo ogwo njirina reference. Fayiro namba mugundi mubagi wandiise njimanyi. Naye Mpuuga kambabuulire Mpuuga ne Mayiga Sseggona. Mpuuga Mayiga Sseggona Joyce baagala akabondo kammwe. Bannange ne mumala mutta omwana w'abaana. Mmwe bannange basajja mmwe lwaki mwagala okutufiira mu ngalo ng'emitwe gy'enkoko. Mayiga mwewaanawaana obutemu naye obutemu tebulina monopole kambabuulire. Kati omwana w'abandi mutta waaki? Mpuuga okubeera leader of opposition naye bannange gwe baali bakusibirawo nattyawo nti wali tojja kuvaawo oba ffe twakutuma bbe. Kikinga ntunula bulala.
Sungu munuma. Aba abasajja balina ddiro ennene nabagambye aba abasajja baagala kutasa abasajja Kabaka batugambe nti Kabaka yafudde siriimu. Mbabuulira labayo Ticha Lumbuye Mukama akuwa omukisa gwe n'abaana bo n'abaana b'abaana bo abaana bo n'abaana b'abaana bo nabo balye ku bibala byo naye naawe sooka obirye. Mukama akuwangaaza akukkusa obulamu Lumbuye. Ticha Lumbuye yajja n'atugamba bannange Ssaabasajja Kabaka ali bubi, Ssaabasajja Kabaka mulwadde, bannange awo ffenna ne tuzuukuka. Mayiga n'atugamba oyo omwana abalimba atudde eyo eggulama ali awo talina kyakola ali awo eggulama mu loddoka ye atudde eyo eggulama awo n'akwata akasimu n'abalimba. N'amaliriza n'ajja n'atugamba Ssaabasajja Kabaka yalwaddemu ka alaje katono tekatiisa. Era wano waliwo obujjanjabi bwonna lwaki mugamba ogenda ebweru lwaki musoosowaza ebyo wano waliwo abakugu Ssaabasajja Kabaka alina abakugu abasobola omujjanjaba ka alaje ne kawona. Ne ŋŋuma ne ŋŋamba ate oba Katikkiro yayogedde ka alaje bajja kajjanjaba kawone. Nagamba Ssaabasajja Kabaka alina ttiimu, Ssaabasajja Kabaka alina abakugu wano lwaki mwekanga? Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo bannange. Kati Mayiga y'omu. Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko ebweru eyo okulaba abakugu okwongera okwekebejja obulamu bwe obulungi era bw'anaaba amaze ate musanyufu nnyo. Bannange omusajja w'etterego nalabye ku mawulire omusajja w'etterego yagambye bw'ati mu bya education. Mbunno babadde boogera ku education y'ebitundu byeyo. Omusajja yagambye bw'ati headmaster oba akulira ebyenjigiriza eyo yagambye bw'ati abaana basanyufu nnyo kweno gundi empya curriculum empya. Abaana basanyufu nnyo kubanga ebintu byonna balabanga byewe byennyini bye balina osoma byangu. Naye lwakuba tetulina butabo mwe tubasomeseza ate abasomesa curriculum eno nabo tetubalina. Naye abaana basanyufu nnyo. Kati abaana oba temulina butabo mwe mubasomeseza ate abaana basanyufu ku ki? Nagambye bannange Mukama nkwebaza kuba saasoma. Waliwo ensonga lwaki saasoma. Nyina ekintu kye nawona. Temulina butabo kusomesa baana silabasi simanyani curriculum empya. Naye abaana basanyufu nnyo kuba ebintu babitegeera. Nga jjo n'abasomesa babawadde ebintu bya P7 ne babigwa. Nzobo obusiru sibubeeramu wamma. Kati ne Katikkiro bw'atyo bwe yatukoze. Ssaabasajja Kabaka alina abakugu teyeetaaga agenda bweru. Ssaabasajja Kabaka yagenze bweru okwekebejjebwa abakugu. Naye musanyufu nnyo. Embeera buli watugamba alina abakugu e Uganda. Embeera eremeredde abakugu abo n'egenda mu bakugu b'ebweru ate n'asigala nga musanyufu. Mayiga mugeze mutte Kabaka. Naye nga mukimanye taraza kufa. Kabaka wiitu taraza kufa. Mayiga mwagala kutta Kabaka. Mayiga mwagala kutta Kabaka. Wano juzi Mayiga wagaana okwogera ku message ya Kabaka eyafuluma ey'olunaku. Mpuga n'agaana ogyogerako yadde ogipositinga. Naye mmwe mukoleraani emmengo. Mukoleraani emmengo nga ne ku lunaku message ya Kabaka eyali ey'olunaku gye mwali mulina okutambuza mmwe abeeyita abaweereza Katikkiro tewayogera ku message ya Kabaka. Bane tugenda okuttira Mayiga emmengo.
nsibirwa bamutira Namirembe si kyo nsibirwa bamutira Namirembe Mayiga tugenda kuttira Mengo Mayiga ve Mengo wano mwalayiza Kabaka nga RDC aba basajja ku mulundi guli bawandiika eggulire ne bagamba abantu 10 bakonfesinzi nti balina siriimu ne bakubawo Kats ng'ali ne Kabaka bw'ati MC Kats ng'ali ne Kabaka ng'omutwe oguli wansi kugamba abantu 10 be mulabaawo bakonfesinze nti balina siriimu naye bannange Mayiga kasita weetuli Honorable Ssenyonyi mukwano yongera okwebeereramu ennyo ekirala Honorable Ssenyonyi tosirikira kintu kikutuuseeko mukwano His Excellency ekimuyambye kutambula n'abantu kigere ku kigere atwapudetinga mu buli nsonga yonna buli wabeera atubuulya ne tuba nga tuli in touch kisoboka kitya okubanga ekintu kyabaddewo eggulu ku makya kati okyola taba kunkubira Kasiga zitaba kunkubira nangamba ebintu ebyo era lunkubidde nansindika ewa osi traffic owe wandegeya osi n'abimpa kati tebaba kubimpa Honorable Ssenyonyi mukwano obulamu bwo tebukyali bubwo ekyo waliwo yakiŋŋamba nga ndyawo neetiyuula naŋŋamba gwe mutabani wa Katongo toddeyo okutumanyira obulamu bwo kati si bubwo bwaffe yoba nali nkolaki nagenda nenzija gundi nagenda nenjosaamu awo ennaku nga siyogedde anti essimu zange puroguramu yange kolo lwe nakitegeera nti si byange Honorable Ssenyonyi obulamu bwo si bubwo si bwa mukyala wo si bwa baana bo balabaddeeyo nga mukyala waakulaba nga gwe mwami we nga ffe tulaba future leader waffe ffe tulaba prime minister waffe mwana muddeeyo muzanye abaana bo balaba taata nkugambye Ssaabasajja Kabaka alina abaana ayinamu abasajja abakulu bali awo tebayogerangako kigambo era buli lwe twayogeranga nga batugamba musirikoli alina abaana twalaba juuzi akatambi ng'omwana alwana ne taata we mu mmotoka balwanira bulooka bo balaba kitaabwe ffe tulaba Kabaka totunyumiza Kabaka alina omwana amanyi Olunyarwanda omwana yagenda e Rwanda n'ayogera Olunyarwanda ye namubalaga Kamaro balaga oyo omwana yagenda e Rwanda n'ayogera Olunyarwanda n'entya yali ludda wale Kamaro mubalaga wano kamubalage wano alina omuntu gwe yafaanana nenzijukira ebigambo bye nabagamba ne ngamba konka Yesu jjajja ye yagambanga konka Yesu ne omwana ono yayogera Olunyarwanda ono omwana obalabye ojjukira nga nkugamba nti maama we Sebudandi yali alina ebintu byagamba Ssaabasajja Kabaka kinkoze bubi okulaga guno ogufeesire kangujjeko ogwo saagala gulabirako ddala njagalako oyo yekka gwe njagalako oyo omulabye oyo yagenda e Rwanda n'ayogera Olunyarwanda
kati nze bwe mba nkuba embeekulo ya kabaka sikuba mbeekulo ya kitaawe ye waddembe okusirika ayinza n'okubanga naye ayagala bulooka omwana yakwata taata w'ekigo mu mmotoka bali mu mmotoka waggulu bulooka omwana ayinza okuwa matuke n'agenda kuba taata w'omutwe ku kyuma sebo balwanira bulooka kati ffe Honorable Ssenyonyi tetukulaba bwe tutyo gwomanyi n'ebyabawala bo n'abaana bo ffe tulaba future leader waffe twagala otwapudating mu buli nsonga kuba ate ffe tukulaba tuyiza n'okuba nga kyetulaba gwe tonnabakiraba omanyi kyetukulabamu omanyi kyoli olyoka osirike ng'otuusemu eyo embeera bwetyo omanyi kyoyinza otukola ng'osirise ne bakukola ekintu kale awo wentwalira omukisa okwebaza Kasigazi ne gurupu yo ochola mwebale nnyo mwebalire ddala mukuume ennamba yange mu mitwe nga ne bw'osaba omuntu akasimu ogiteeka bajjako amasimu gammwe basangemu ennamba yange era mugijjeemu mugiwandiike mu mutwe eyo nvuddeyo Obwakabaka waliwo ekintu ekiri emmengo awo Abanyarwanda beesibye Mmengo okumalawo Mmengo naye Abaganda njagala mbabuuze Mmengo Obwakabaka buggwawo butya nga Abaganda weemuli kubanga mujja kuddaawo mwesibe ku Banyarwanda abali eyo nti be bamalawo Buganda naye ate mmwe Abaganda muli ludda wa mulabawa Abanyarwanda naye mwe mumanyi nti kati Mayiga afuuse kabaka wa Buganda mumanyi kabaka takyajja ku bintu ebyo emipiira enkuuka emisinde gye gisembye mwe mbabuulire bwe mutaweerwa Mayiga ye kabaka wa Buganda kambabuulire Abaganda ne muvaayo nga temubuuzizza kabaka ali ludda wa oba Buganda gye tusomako eri mu Amerika Buganda gye tusomako eri ludda wa yeeyo oba yeeri Buganda n'ekuuma Obwakabaka nga ku Namulondo tekuliiko kabaka Buganda n'ekuuma Obwakabaka kubanga bwanjawulo ku kabaka Buganda nga ku Namulondo tekuliiko kabaka tekuliiko muntu n'ekuuma embiri z'Abassekabaka n'ekuuma ensozi za Buganda n'ekuuma sites za Buganda zonna n'ekuuma culture ya Buganda yonna ku Namulondo ne kutuulako kabaka byonna ne bisaanawo kambabulire tugenda kuvunaanyizibwa n'okusinga Abanyarwanda ababisaanyizaawo baabisaanyaawo tulabawa Abanyarwanda batusaanyawo batyanga weetulinga ne kabaka waali Abanyarwanda bagezi kyenkana ky'okutusinga bamaanyi kwenkana ki batutiisa na ki balina amagulu ameka mazima ddala ng'ebintu biggwawo tulaba bwe tuti Omunyarwanda najja n'azimba ku lubiri lwa Ssekabaka naye kakibanga kituufu ng'Abanyarwanda kati mu Uganda bali miliyoni 11 nga ffe tuli miliyoni 3 kyemwagala tugamba Abanyarwanda bamalewo Buganda nga ku Namulondo kabaka kwali nga n'Abaganda weetuli nga bajjajjaffe baakuuma Namulondo nga bagibiseeko olugoye nga n'eddamula temanyiddwa weeri ne bakuuma embiri z'Abassekabaka ne bakuuma ettaka lya Buganda omulembe gwaffe gugenda kusomebwako gutya ku nsonga eyo
Abanyarwanda be bageze nnyo ffe basiru. Abanyarwanda be bamaanyi ennyo ffe basiru, ffe banafu.